Chalanga overcoming zezo barriers zezo nanofoka Shiba Karungi. It takes guts. Ada she's the best example for us to speak to the other woman aliye yalimu creative arts into. You can make it. No matter who puts you down, you can stand on your feet. Shiba. Thank you so much, Douglas. Can I stay seated? All right. Balamusizanyo basabira nyabo. Guno mulamwa nze wange ngwagala nnyo because I've survived the industry because I'm aware that I need to treat myself mentally. Singa nali sikimanyi nti ndina okwefaako. Tulina okufa ku mubiri gyaffe, tulina okufa ku n'obwongo bwaffe ekiri mu mutwe gwaffe kyetusula tulowoozaako. It's very important. Ky'obeera olowoozaako kikuaffectinga. Why? Because osobola okifuuka ne bw'oba tokiri. Kati abantu boogera ennyo ekintu kasita ggwe kennyini oba nga teweemanyi bulungi kisobola okuaffectinga. Tuli mu business ng'abantu media. Unfortunately media yaffe e Uganda esinga kufuna mu rumors and bad news. Rumors zino ne bad news teboogera ku miti okufuna rumors ogera ku bantu nga ffe. Teboogera wekka ne bateeka maama wo. Teboogera ku gwe wekka bateeka maama wo, bateekamu abaana bo, bateekamu baganda bo, bateekamu abantu bangi nnyo. So oluusi gwe oba tolumiddwa ne balumba maama wo ne boogera ku maama wo. Yabaawo ka story kange katono nnyo. One time maama wange yagenda okuziika ow'amawulire omu n'amugoberera paka mu kuziika n'amutega recorder. Kazi mukulu agenda myaka 6, actually nsanvu kwashi 66. N'amutega camera recorder. Mukazi mukulu yamanyi omuntu yenna amugamba bannange nga kitalo amwagala. Kumbe onamutema ng'oggyemu ssente, ng'oggyemu likes, ng'oggyemu ensi okwogerako obulungi naye ekisa ky'omutima okweteeka mu bigere by'omuntu. N'ogamba singa ono yali maama wange, singa kino kyali kyama kyange, nandyagadde ensi ekimanye bweti. Kisa ky'omutima. So I argue again, I request the media. Nkimanyi mufuna mu mawulire mabi, naye njagala mulowooze ku aftermath ebivaamu nga mufulumiza amawulire gammwe. Tebikoma ku likes ezo, tebikoma ku kubawaana ne bitambula mwe mukola views, but byonoona families, bidamaginga families, bidamaginga ffe ng'abantu. So mental health tetandikira just kugenda ne tukyogerako, tekisigala wano mu kukyogerako. Njagala buli azze wano olwaleero akyuseemu ku mindset ye about mental health because etandikira kuffe. Nkimanyi tetuli aware abasinga nti nze naawe tuyinza okweyamba ne tuyamba munnaffe atuli awo, but tusobola okweyamba. When radio died, my friend's partner balina abaana 2, ensi yonna yayogera buli omu kyekola kyeyogera, naye tewali yali avuddeyo okubuuza abaana bali batya. Tewali n'amanyi we bali, tewali n'amanyi kye baliko. So ekyo kye bayita ekisa ky'omunda, ekisa ky'omutima. Tulina okwewamu ekisa ky'omutima. Buli kimu tekitambulira ku ssente. Essente era tumala ne tufa, ffenna ne tuzireka ku nsi. Naye ku nsi abantu bagenda kujjukirirako ki? Gwe munnamawulire, gwe omuyimbi, gwe producer, gwe omuntu wa bulijjo n'oba mulimi, gwe minister, gwe president, buli omu oyagala ensi ekujjukireko ki? Oyagala abantu bakujju. Nze saagala kunzijukirako obuyimbi bwange bwokka, nkimanyi kyekisooka. Naye njagala bwe ndiva mu nsi, God forbid, abantu banzijukireko kye nabawuliza nga wendi ku nsi. Nabawuliza ntya? So naawe munnamawulire njagala okyeteekemu mu mutima. Ogambe oba omuyimbi oba omuntu yenna tuwenva leero ku nsi abantu bagenda kugamba nabawuliza ntya. Mental health starts right there. How do you make people feel? Ebiseera ebisinga si bya ssente, just okubirako omuntu w'essimu n'omugamba oli otya. Ffe wano nga twakafuna wano ekifo tweyanziza nnyo Madam Esther ne Alu otuwa wano okubeera okubanga wafuuka therapy. Bwe tubadde wano waliwo abantu bangi nnyo bwe tutajja na mentioninga abahiringidde wano.
nga singa kino ekifo tekyaliwo essaawa eno twandibaddewo n'abantu be tutalina, God forbid. Naye bwe twajja wano ne batwewukaminga ne tutegeera ani atali bulungi ne twebeererawo, being there for one another. When Lillian is down, I'm going to be there. When I'm down, can Lillian be there? Tetulina kwekuba kwefiirako okubeera mu industry, tekyetaagisa. Buli omu alina space ye. Mental health mu industry yaffe etandikidde kuffe ffennyini ba partners mu media, ba partners mu industry. Ate ba partners mu industry, media is one of them. Artists, producers, all of us, we are partners. But how do we come together? Okumaking sure abantu baffe tebavaawo. How do we work together to make sure twebeererawo ng'abantu? So singa abayimbi, so singa bannamawulire, naye ng'omuntu nti bwe ndisanga omwana wo ku nsi nangamba nti munange taata wange egundi sivuga motoka yange ne muyitako mu kizibu ku lwaki kye yankola. Again, it's how you make people feel. Mental health awareness, abantu bakiraba ng'ekyangu, naye ffe tulwala n'ova ku kanula because bakulanze dda nga toyinza kulwala ng'omuntu wa bulijjo. Nde bakuteekako kanula n'ogenda n'okwata microphone no entertaining. Tewali amanyi wowulira, olina smiling because ate ffe ota smiling ekyo nakyo kizibu, naye oli mulwadde oli mulwadde era oli mubulumi naye olina smiling. Ate era ne Fania jagamba nasanga Shiba n'abeera mean, tomanyi kyendi mu kuyitamu that moment. So let's be kind to each other. Tomanya kimuntu kyabayitamu. Tutula ku ma TV, tutula ku social media zaffe ne twogererako ebintu bingi nnyo. Nze waliwo social media zesisobola nga TikTok nga zannema kubanga it's more attack than love. And I believe right now abantu babelieve nga bayigidde ku bantu bangi nti olina okwattackinga omuntu okufuna kyoyagala. But the more we attack each other, the more we make each other feel bad. And the more we feel bad, mental health yaffe tebeera steady. So naffe ffennyini tulina okweyamba ng'abantu, tulina okwebeerera nga partners mu business. I'm so happy that tukwataganye ne everyone on board so that we actually spread the word of mental health. Because nze nganze sandibaddewo leero if I didn't have a therapist. Yes, I have a therapist that I talk to. Counselor, bemuyita ba counselors. Gwotuula naye n'omugamba ebintu byo ebikuli ku mutima. Because sometimes talking is very, very helpful. Olime kutuula n'ebintu nebikuttawuka. Ffe tuli mu industry ng'olina okulagako abasinga obungi. Nze ndi wakabi era siina kinnuma. Kati nno n'ofa wekka yonna gy'oli. Wano ffe twafunawo buli lwakubiri tubeerawo era ne leero we tuli ku jam session. Kuwonya mitima gyaffe. Ne tujja n'olaba Edi n'akunyumiza ekizibu kye, naawe n'omunyumiza ekikyo, n'osanga Amelia naye n'akugamba wange nasumbuyikiddwamu wano, ne mufuna engeri gye mweyambamu ng'abantu. Mental health si bulwadde. Mental health si bulwadde bwe tukwata mbu buzze ne airborne disease. No, it's how we make each other feel. It's in our head. Byonna biri mu mutwe. My sister Jackie, ayina ebintu byayiseemu emyaka mingi nnyo, and I'm so happy she's here with us today. Si kyangu, si byangu. Gwe mutulaba nga tutambula. Pray to God. Thank God for that. Because si byangu. Tubeerawo naye tubeerawo ku bugubi because ewaffe wano mental health tennategeerebwa bulungi. So I am so happy nti leero tutudde wano olw'ekigambo mental health. Because with speaking about it, tugenda kukiyiga. Ate mu kukiyiga, tugenda yiga ebitono ennyo bye tutabadde tetumanyi. Tusobole engeri y'okubeera better human beings. Mental health starts with you trying to be a better human being to one another. Kitandikira ku gwe kubeera muntu mulamu ku bantu. Kubanga naawe tomanya ddi lw'oyinza kwetaaga oba ddi lw'oyinza kunneetaaga. Nene bwe sikwetaaga. Oyagala nkujjukireko ki? Make me feel better. If you find me feeling bad, give me a hug. Tell me everything. Mumanyi lumu oliza okuba ng'owulira bubi nnyo naye nga wetaaga omuntu agamba ekigambo kimu nga tagambe na bizibu bye. Everything will be okay. So si kukwata kiwundu kyo ate nga Lilian we yagambye n'oyongera mu ki omunnyo.
obubi Uganda tulina ekizibu nti buli omu tulinamu obutaagaliza si mu bubi, so nabo twerongoose ku mitima tusobole okwagaliza each and everyone so that tetweyogerera bubi, kubanga mu kweyogerera obubi mwe muva obulwadde bw'omutwe. Thank you so much, Douglas, for starting skills, because it's very important to provide jobs. Kubanga otaba na mulimu ate nga oyina TikTok yokka, of course ogenda ending up ng'ovuma abantu, so that you get some purpose, because buli omu anoonya purpose. So thank you, Douglas, for creating that space so that someone can come and grow up in their skills, so that their purpose is not to attack. Attacking is not a purpose. You can't build a career on attacking. Ogenda kukola ki olwaza abantu balala. So I'm so happy, and I can't go on with this because I can speak about this the whole day. But I'm very happy that everyone is here. Mental wellness is key, because health is wealth. Whatever bulungi toyinza kugaggawala. And mental health is part of wealth. Thank you so much. Wow, thank you so much, Shiba.